kale n'olaba obukolwa nga buzannyira mu musiri ogwabonyaabonya nnyinigo. Bannange tulabye ebintu n'akasanke kabalema okamaanyi okamala ebyoya kati bujja bwekaninkirira nti eyo foreign police ezasomesa nzisobola. Abange they fear what they don't know and they hate what they fear. That's why they hate me. Muna Uganda, a day like this, mugenda tulabako nga luze mu Uganda. Nkidamu, olunaku weruti, mugenda kulabako mu Uganda awo. Keep pushing. Don't give up. Regardless Museveni kyakola, nabagamba Museveni is just a cockroach. Talina kyali. Era nakugamba, kwata amaaso ne kugamba ekikyusa Uganda, kifubutuka Congo. Twabijja Bungereza yiri eri ne America ne mu EU, ne tubireta ne tubiyingiza Africa, ne tubireta mu East Africa, ne tuyingira Congo, kakati nakugambe tuyingira Uganda. After nkidamu after 30 years nga abantu bano basula mu bibira, nga abantu bano battibwa nga abayeekera aba FDLR, nga Kagame yaba branding anti bano bayeekera ba genociders olw'okubanga abalemesa okudda ewaabwe nga bwe bakikola ne Museveni. Finally abantu bano badda waka. Nkidamu batandika ng'ennaku z'omwezi 17 nakati bakyayingira ewaka, bakyagenda kubanga abasirikale bo kye bakoze basoose ne basindika abantu bano bagende. Era nga wetwogerera kati a total amount of 792 people bayingidde bamaze okuyingira eggwanga lyaki lya Rwanda Abahutu, naye nga bangi bakuŋŋaanidde mu Goma, abalala bakuŋŋaanidde e Bukavu, abalala bakuŋŋaanidde mu Kinshasa, ebitundu bya Kongo ebyenjawulo bakuŋŋaaniddeyo. Basi nga zibayingiza zibajja mu ggwanga lya Kongo zibazaayo ewaka. Condition esooka ku Kagame, bano abantu balina oku-enjoyinga full citizenship right. Kitegeeza ki? They have a freedom to elections. They have freedom to every facility eri mu Rwanda. These are Rwandanese, but these are not Congolese. Yali abasibireyo mu bibira nga yene Museveni bali abasibireyo mu bibira ne batandika batugumbulira mu bibira bye Congo. Kakati UN yabagambye muddemu mu bakwateko. Condition number 2, Kagame alina okuddiza abantu bano ettaka lyabwe. Muna Uganda ettaka lyogenda kulifuna if you don't give up. I am giving you my words. Ebintu bino najja ne mbibasomesa. Oshegera ne tusanga buno obukolwa tishamu wa abantu false hopes nakugamba ekintu kyenkola nkimanyi nnyo era nakugamba nti tofa kuba revolution drafts just a time. Revolution ina direction. Revolution eyaffe nakugamba it is made up by foreign policies. Nakugamba olutalo luno waliwo olutalo olw'amaanyi ng'ovudde kuffere tuli mu kulwana luno luli physical, waliwo olutalo luli invisible olwa policies. America ne Bungereza ne European Union, but Democrats, they are going to get back what belongs to them at a share with the natives. Omwami oyo Museveni ne Kagame babadde bakutte East Africa eno nga bagigabanyiza mu Russia ne China. Kyovula bakati essaawa eno ekita abantu ekiri e Uganda, kyekita abantu ekiri e Rwanda, kyekita abantu ekiri e Kenya, kyekita abantu ekiri e Tanzania. Bano abasajja bali bawamba region weti. Naye bano abasajja bagenda babagirako bonna omulundi ogwo. Bonna balugenda kati. Samei Ruto naye ku listi kwali kwa president abalina okuvaako. Samia Sulu kwali kwa president abalina okuvaako. Museveni ne Kagame bonna balugenda. Kyovula bonna kati batandise okutta abantu nakugaye muna Uganda. It is going to cost us, but if we don't give up tugenda kuwangula buno obusajja. Congo ekimaze nakugamba Omumerika ono wajja ayina ebintu byakola. Omumerika ono sometimes asooka nakugamba asooka nakuwa peaceful way, then nalyoka kuwa hard way. Teri Mumerika gwakubye nga tamuwaddeeko condition esooka taliyo. Essaawa eno omuntu abadde yeetegekeddwa okubwa era nga ajja kuwa singa anaddamu amampaati ge bamuyita Iran. Bamugamba tokola nuclear, tokola. Iran agamba nja mukola. Ne bamugamba kale tukuwadde emyezi egi gye tuli mu kubala countdown nga tena signinga deal eyo kubita naye ndaba atandise okuyika VV ono gwe bayita Omumerika. Nakugamba foreign policy ya America yava mu kintu kye bayita isolationism neyingira mu kintu kye bayita direct intervention. Donald Trump ng'ayitira mu Masadi boys bebaziza y'Abanyarwanda ewaabwe, bebabazizaayo okuwaabwe obwo nga bamaze okusayininga mineral deal eyakutte minerals za Congo 50%
Tshisekedi yagambye mu kifo ky'okuzibba bano ababbi Museveni ne Kagame mu kifo ky'okuzibba nga sifunamu n'ababbi ba East African Community ako kagulupu k'ababbi ako abatuulayo abeeyita ba president ba East African Community okuli Samei Ruto okuli Museveni Samia Suluhu ne Kagame. Tshisekedi yagambye kanziza obulamu bw'abantu bange America jangu otuwe security. Ekyo kiyakoze diru ne bajingira Masadi Boris n'abagamba muveeyo senga temukikola tulina tools ezisobola obbawuttula nabagamba zino these are just cockroaches buno just buyenje obuddawo ne bulinnya ku bantu ne mulooza ntino bwamalayo tebulina kye buli buno tebulina nakugamba waliwo abafuga ensi eno bali abantu batano balina side y'aba communist ne y'aba capitalist naye y'aba capitalist wansi waliwo abantu bayita ba democrats bano balalamu okitegera balalamu and they always get what they want the way they want it kubanga policy ezaabwe ziyingirira ddala mu domestic policy. For example, American foreign policy eyingira mu domestic policy yensi yonna kasitoba nga mulira ku senteze. Webanga bakikoze kati wane eno lwaki tebasobola kwata gwe mu Uganda tebasobola kuyambako okujjako Museveni. These people are rallying behind us. Nakugaba bakole Congo baagala kumaliriza Kagame na Museveni mampanti. Obuyayo obubadde bwefuga East Africa amuyinza okulowooza nti no bwa kitalo nnyo naye nabagamba bajja. The worst mistake ababbi abo gye bakola kuyingira BRICS kuyingira NAM kuyingira G77+1 mugenda kulaba tabu bano bazeeye waka bagenda kuyingira kaluna kugamba bo kye bakola basooka ne bakreatingira alternating opponent bano bahutu na batwa Museveni ne Kagame bava mu ggwanga ly'abatuusi bassa abantu abasirwa abo naye ez'omubbi zibeerana Congo Tshisekedi abamaliriza Blackwater Eric Prince kati yali mu control mu America yali mu control y'eggwanga lya Congo kati amaje gagize asayininze okujja okubeegattako ga France jukira mu Congo tulinawo Belgium weeri tulinawo Eric Prince representing America Belgium inawo amaje mu Congo then tulinawo n'eggwanga lya France lyayise jukira Museveni member wa BRICS partner wa BRICS Museveni partner wa BRICS. BRICS is an economic bloc ekuba dola. Museveni amaze emyaka 4 ngali ku dola ya America. Ebbanga lyabadde ku ntebe okwo abadde wona mu America. Kakati kulasti amulaga nti wa kitalo nnyo kati America yamutwale Congo amujjeeyo. Bwe bayambako Kagame oyo kufuna entebe kakati bamutwalide opponent. Kakati kugambye Museveni already ayinaffe ababi aba people power movement. People power movement yeddako mu government ya Uganda. Bizino video muli zijjayo ne wendi basiriwo. Nti omwana yatusomesa police zino. Nakugamba video yange tojitwala nga kya kuzanyisa nti ogenda gira bagirekawo. Saving for future use. Egenda kuyambira omwana n'omuzzukulu. Egenda kuyamba. Nze sikola video zabuno obukolwa buno obutwerijjako. Mukitegera ngukolera video ngegenda kubeerawo for generations. Bino ebintu bali bakweka. Kubanga mindset reset is a true liberation. Muna Uganda tugenda mu protest vote. Akaluke tugendamu ensi yonna yonna ekalimu ba democrats bonna bakalimu bonna mwebali. Kakati ebyali mukola mu system mbu ateekawo maje simanya kuteredewo amaje mbu simanyi gajje gakole ki ayisa bibbiru ebyekisiru kati ali yatagala bamubyo mupira munda aliawo kati atagala ne wabisayininga tayina gwagenda kubisibira mutujja bichalenjinga paka mu International Court of Justice tujja gendayo ageza bikwatiremu omwana w'omuntu ye mu system ya jabisayininga okulaga nti mbisayinze ngawe yakola etteeka lyansereko naye kiki tukola nakugambye mweno stage tukola ekintu kye bayita boycott and defiance ne tugattako protest bana Uganda mwa protestinze omuliro gwakutte wano ku media yabadde protest online protest only that abantu abatategera zino policies baba banchi mu Uganda kwata ekipande genda ku luguudo banange bakite mukwata kipande nonsense. Revolution ani abagamba nti etambulira ku ntegeera yammwe. Revolution etambulira mu policies ziri bbiri democracy na human rights. Tugenda mu protest vote wakabira tugenda kufaafagana naye munna Uganda tugenda ku protestinga tutandikirawo tokkirizo wa NRM okukampeininga ku kyalo kyo kubanga wa NRM yabawadde nti basibire mu court martial abanoonya kusaba akalulu twagala master we Museveni amuddize entebe kimba mukola temubakkiriza kuddamu ku campaigninga twagala Museveni abawe ebifo ebyo mwe mulonde ambuleera tugenda kulonda ambuleera okuva mu Buganda paka Kalamoja wansi for God and my country Uganda twegweke encha. We are getting there.
buli omu agenda kuddizibwa ekikye.